Mukaluka 2021 General Henry Tumukunde y'omu ku baavuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti ng'ono yawakanya nnyo obukulembeze bwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe yaweerezaako mu gavumenti y'emu nga minisita w'obutebenkevu n'ebifo ebirala eby'enkizo okwali obukulembeze bw'ekitongole ekikesse kya ISO mpozi n'obuweereza bwe yaweereza eggwanga lye ng'asinziira mu ggye ly'eggwanga erya UPDF nga tannaba kwegatta ku byabufuzi. Mu kaluko bwa pulezidenti aka 2016 eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga John Baptist Amama Mbabazi naye yavaayo n'avuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti ng'ono yakinoganya kati ng'eggwanga we lyali lyetaaga enkyukakyuka era bangi baavaayo ne bamuwagira ko n'okumulengeramu essuubi nti mu butuufu yalina embavu okujja gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Wabula tugenza okutuuka olunaku olwaleero ng'omukwano wakati wa General Henry Tumukunde ne gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gubasaza mu kabo era ono y'omu ku baasunsuddwa ekibiina kya NRM okuvuganya mu kamyufu akanaakwatira NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Rukungiri munisipaali so nga neyaliko Ssaabaminisita John Baptist Amama Mbabazi naye sabbiiti eno yalabiddwa ku kitebe ky'ekibiina kya NRM ng'awerekeddeko kabiite we okuzzayo empapula okuvuganya ku kifo ky'obubaka wansi w'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM nga bino byonna byayongedde kuleetawo ebibuuzo bingi eri bannayuganda abaali bawagira abakulu bano bombi oluvannyuma lw'okuteeka essuubi mu bannayuganda nti basobola okuwangula gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Omu ku bazze bagatta ettoffaali ku byobufuzi bya Uganda Oweekitiibwa Israel Mayengo agamba nti okwekyusa kwa bannabyabufuzi tekusaanye kwewunyisa muntu yenna. Twalina Pulezidenti Museveni mu mwaka ogw'79 n'atugamba nti ndi nammwe tetujja kujjako lule bwe bantu wansi okugenda okulaba bannaffe abasigadde wansi nasanga atudde n'abali abajjeko lule yalina ky'atalaba luli kyalaba oluvannyuma n'ekyusa. Ono agamba nti obula kino kirina kuba kyakuyiga eri abakayingira ebyobufuzi obuteemalaamu nga bawagira omuntu yenna ajjidde mu kifaananyi ky'enkyukakyuka. Kigendera ki nkyukakyuka bonna ekigendera kyabwe kyakuggyako Museveni ekikulu kiri bwe kiti nti timujja kugenda kugamba timugenda okumuggyako okuggyako obujja tikimala mujje n'ekintu kyemugamba kino kinaakyusa ebintu byonna ebibadde bituleetera emitawaana mu Uganda kibatana bakukwatako n'akamu kokka. Bino bijjidde nga ng'ambo ezize zibungeesebwa nti abavuganya gavumenti eri mu buyinza abamu bazze basisinkana omukulu ne Kacaayi ne bakanywa mu budde obw'ekiro ng'ensonga eno Oweekitiibwa Mayengo naye agyogeddeko. Kati singa nkubuuza wano nti kati bakyabadya nga tolumina mu bigambo byo enkyukakyuka ziyinza okubaawo naye era zijja kujjawo ng'era bwe ziddawo ng'era kyekifaanangayo kyabadde munamu opposition mweri ekyennaku opposition mu Uganda eyitidde obugazi. Mu mbeera eno Oweekitiibwa Mayengo ayina akaama kakubye abali ku ludda oluvuganya abeesaanyaawo n'okwetemamu ebiwayi. Mistake etandikira ddala ku ntandikwa lw'abantu bano kutategeera ebibiina byabufuzi ngeri yebikolamu. Kaakati kasita balonda Kyagulanyi ng'omwagamba banusono bandironze nze kange nenkola akange ng'agenda akola akake anoonya obusongasonga ate bwe bayimbako ne bona bagamba nti ate mbuyanyaze akantu kyenalowooza nti kaali kabuzibwa amaaso bonna ng'ensi etunula palamenti yamala okuyisa ssente bagamba nti yanyaze ennyage nga palamenti yaziyisa olabula kwali kwakwekwasa bwekwasa kyali ensonga zaali ndala nnyo kakati okugenda kwesalaasalamu okwo. Okuviira ddala mu kalulu ka 2011 abantu bangi bazze beesimbawo okuvuganya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'abamu ku bo baali baweererezaako mu gavumenti ye. Tugenza okutuuka olunaku olwaleero nga teri amanyi bwe binaaba mu kalulu ka 2026 olw'ensonga nti ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti by'oyinza okugamba nti byaba gavumenti ya NRM akaseera akazibu mu kalulu akawedde tugenza okutuuka olunaku olwaleero nga byetemyemu ebiwaye. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, ageesigika.